Kadama TV Bakadaama beeyongedde okubeera nga bareactinga ku kintu ky'okubeera nga babakanda ssente za hotel ate nga bannaabwe abaagenda e Uganda tebabasasuza ssente za hotels. Batuuka e Uganda mujjukire n'ennyonyi eyasooka baatukaka nnyo okubeera nga tusasula ssente za hotel nti era taziina talinnya nnyonyi. Bwe batuuka e Uganda Bakadaama baagamba baabaaniriza bulungi nnyo, public facilities zaaliwo era baagenda direct Namboole. Waliwo route ezigenda okubeera nga zivaawo oba lot y'Abakadaama bagenda okuva mu public facilities zino nga twalisuubidde nti bano abagenda already be balina okudda mu bifo byabwe. Bakadaama kyensanyuse nnyo olwaleero nti ne Bakadaama abaagenda e Uganda balabidde ddala nga ekintu abasajja bano kye babazannya nga babakaka tekiriiyo. Bakubidde wamu n'omulanga ne babagamba nti bannange bwe batuuka e Uganda tewali muntu yenna abakaka kusasula ssente za hotel. Ngenda kuleetera amaloboozi ag'enjawulo ag'Abakadaama bali Uganda kuba nayagadde mbuuze Bakadaama bali Uganda. Gurupu y'Abakadaama yagenda yekkiririza mu Kadaama TV egamba nti banyolwa wamu ne basisita baabwe be bakaka okusasula ssente za Kalantini naye ate bo bwe baatuuka tewali muntu yenna yabasasuza ssente za hotel oba Kalantini. Kano kuwe gurupu y'Abakadaama bano abaatuuka dde Uganda nga bakubuulira ddala ekintu bwe kiri kuba katwagala nnyo okwogera n'omuntu amanyi ensonga. Embase muli eyo temulina kye mumanyi. Twogera n'abaana abavuddeeyo ne bajja e Uganda bayisibwa batya. Halo nyabo oli Kadaama TV. Halo Kadaama TV, kyebaleko ssebo gamba otya? Nze bampita ndi wano nava Oman nga nakuza omwezi 12. Twajja ne banno tuli wano tugenda kumalako Kalantini yaffe bulungi nnyo. Gavumenti etulabirira bulungi, tulya bulungi, tunywa nkoko, mata, magi, bogoya. Kyokka tulina obuzibu obutuluma ku mutima. Bannyinaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe egyasigala mu Oman bagenda kubaterawo flight. Naye ssente ze babasabye ssente mpitirivu. Okitegeera? Babasabye ssente za Kalantini nti basasule 26,000 za Kalantini. Ate jjukira Omuwarabu tasobola kukuweereza ssente za tiketi n'akuwa ssente za Kalantini n'akuwa ssente za medical. Okitegeera? Ffe tuli wano tetwasasula yadde n'ekikumi. Tetwasasula ssente za Kalantini naye bwe twatuuka ku airport twajja direct nga tewali buzibu bwonna nti batusumbuwa simanyi musasule ssente za private Kalantini. Tuli wano tuli emmere ya bwereere. Lwaki bannannyinaffe baganda baffe basisita baffe mikwano bo bagala bajjako ssente? Embase yebasaba ssente ezo. So kana akalango eddoboozi litambuze lituuke ku buli mwana asigadde mu Oman oba asigadde Qatar oba asigadde Jordan. Tebasasula ssente yadde nti za Kalantini. Kubanga bwe basasula ssente ezo sitilu bajja kutuuka e Uganda babatwale mu public. Kaakati ekyo kiba kitegeeza nti embase yeeyagala okulya ku baana ssente. Lwaki Uganda yaffe tetweyagalira mu Uganda? Abaana tubadde tusasula emisolo ku ssente zaffe ze tubadde tukolera. Buli kosidika ssente bakutemako ssente empitirivu. Kyokka gavumenti etuginenya kubanga tulabirira naye tunenya abaana embasi abakolera ku embasi be bagala kulya ku baana ku ssente z'abaana. So ssebo eddoboozi lino litambuze considering abaana bamanye ekituufu baleme okusasula ssente nti za Kalantini. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kyebaleko ssebo obulamu bugamba kifansubire nti oli bulungi. Kakati ssebo tulina ensonga zaffe ezituluma. Twava mu Oman abaana twali 18 era ne batugabanyamu nga tutuuse wano ku kisaawe nga tebatutaddeko wadde akazito nti batya Kalantini. Bannaffe abamu ne babatwala emulago ne bagenda nga batugabanyamu ntebe. Kati ffe abamu tuli wano eno Namboole. Naye lwaki basasuza bannaffe ssente ezitaliiyo mbu bataddeko akazita tusooka kusasula Kalantini mbutagenda kulinnya nnyonyi? Lwaki tebabagamba? Tiketi ya 1,770 kati bagamba abaana basasule Kalantini mbu basooke basasuleko 25,000. Lwaki bateekako abaana akazito? Kye twagala okumanya.
abaana babaleke bajje. Kyekyo ekituluma naffe tetwagala okutereeza. Babaleke bajje, tolekako mwana Kazito. Abaana twegulira tiketi, abamu twegulira tiketi tusobole okukomawo. Naye kati bali kuwa n'abateekako akazito Kalantini, musooka kusogaza Kalantini 25, then 17 ne zijja oluvannyuma. Lwaki kye bakola? Aba repatriation. Ate sebo ekirala, abaana abangi basigalayo nga batya Kalantini, ate balina ssente basigalayo. Naye nga balina ssente za ennyonyi n'ezegundi testi. Naye bwe bawuliza ku kintu ekya Kalantini ne basigalayo ne batya. Okitegeera ne batya. Kati still ku luno babagambye basasule. Babukinge, babagambe no coming without booking. Okitegeera. Kati still bagenda kulemesa abaana okuvaayo. Kyokka abaana nga bali mu mbeera mbi. Abaana bali mu mbeera mbi bakyunyibwa. Okitegeera. Tetumanyi lwaki abakulembeze baffe ab'e Uganda batulemereza. Lwaki? Mu butuufu lwaki? Mbadde neerabidde ssebo bagambye nti babasabye emitwalo 85 kati bagala basasuleko deposit ey'emitwalo 26 naye nga Kalantini yonna nti 85. Abaana ssente banazijjawa? Bagala test corona. Abamu babosi abamu byonna tebabikukolera. Olina okwekolerako kimu. Abamu abaana byonna babyekolera. Tuli nabo wano n'asasula tiketi n'agenda mu ddwaliro ku bbiru ye. Still kategori eyo gyeri bagenda kwesasulira byonna. Then ogateeko n'emitwalo 85 nti za Kalantini. Mu butuufu e Uganda where are we heading? Eddoboozi lyange liganye okuvaayo. Mbadde ngamba nti nno abantu abo kitegeeza balina ddiru zaabwe ze baagala. Ndowooza baba baagala kulya kuba na ssente. Kubanga jjukira ffe basooka ne batuggyako kamu 8 aka flight eza flight. Kati olumala ne baddamu ne batukyusiza ennyonyi. Kubanga bali batuteereddewo fly Dubai kamu 8. Kati oluvannyuma ne batukyusiza nti Salama Air. Ne bagamba kamu 7 nga bakibaze nti teri muwalabu agenda kugenda ku banka akineyo obulyaluzi 3 oba emitwalo 3. Kati ezo ne bazitwala ng'abantu. Kati ky'oba olaba bano abaana babataddeko force basasule Kalantini. Ne bwe banatuuka wano e Uganda olowooza bagenda batwala mu ezo hotels still bagenda kuba nga bajja mu bifo bino bye tulimu. Oba okitegeera. Kati mwogerera abaana abo baleme okusasula ssente ezo. Mitwalo 85 ssente nnyingi. Omuntu ogenda wabweru naawe okweyiiya. Weeyiiye naawe obeerewo ng'omuntu. Obeerewo ng'omukyala. Abamu tuli ba single mothers tetulina abasajja. Batuzaalako abaana ne batulekera abaana tetulina abasajja. Ogenda ku kyeyo kweyiiya. Naye omuntu n'agamba osasule Kalantini. Ssente z'oba ozijjawa? Ssente z'oba ozijjawa Mr. Kadaama TV? Sooka olabe ekintu ekyo. So oyogerera abaana baleme okusasula ssente za Kalantini. Wano tulya mmere ya gavumenti. Naffe kaakaseera tulye ku ssente zaffe emisolo gye tuba tusasula nga tuli ku kyeyo. Mr. Kadaama mutuyambeko. Batugamba bya hoteri baagala tusasula ssente bw'otasasula teri kutambula teri. Batugambye dda booking. Tukoze booking bukyanga tandika okwewandiisa. Kiki nnyo? Kino kineetagisa ogula airtime nkubire Kagama simanyi Kagama wanale watubuulire. Bannange mbeera wano nnungi. Era nze neewuunyiza abaana basasudde Kalantini. Kati basasudde lwaki? Ffe nga wane buli kimu tukifu. Sikola actually, but I want to send to someone.